kati omanyi abayimbi tulinamu levels lwakuba temumanyi eri abantu abali mu mitima gy'abantu. Ekisooka kyenjagala okugamba omuyimbi nga yatunda ku teepu oyo tomuzanyirako. Kati ffe generation eyaffe abaze ne tuyimba kati oba omanyi nti tonnanyikira mu mitima gy'abantu making sure nti olina relevance eri current okukola show. That's what I meant. Sitegeeza nti n'omuntu nga Maddox talina kukola show kuba talina music mipya. No, abo balina level gye baatuukako, bano balutaaya bamisaki bakamiliyoni, naye abayimbi naddala generation yange nze nzikiriza nti tetunnaba kuyimba wadde na hafu okutuuka ku bantu abo abasobola okubeera nti yateekayo show nga talina luyimba luliwo oba nga talina relevance eriwo kati eri current. Otherwise omala gabikola nga tolina backup plan oyinza okubanga weezinzeeko. So that kyenali ntegeeza. Nga bitalo ebyagwawo emabegako awo ebyokufiirwa taata? Ekitalo bambi. Omuntu ayinza okwebuuza abantu tebamanya tewabikira bantu nga taata avudde mu bulamu bwe. Ekisooka nze ndowooza nti tulina okwejjamu amaalo nga ffe ba celebrity okulowooza nti buli kintu ekitukwatako kikwata ku nsi yonna. Omuntu nga gwe as an individual olina obusobozi obucontrollinga byowa abantu ne byotalina kubawa. Otherwise ogenda kukola contradictions, obulamu bwo bubeere nga buli awo. So nze manyi bwe controllinga mwe aba media, bwe controllinga industry okusinziira ku ebyo nze byendabanga byenjagala. So nina famire yange nga bwe njagala ebeere, bwe mbaako saagala kulowooza nti ndi relevant ku buli omu nti kaakati n'ewaka ewaffe ewaka ekiguddeyo then okole public announcements. No, nze mwe mbaguza music era kyokola bwe nfulumya oluyimba lubawa ne nkola public announcement kati waliyo byensigaza.